Olunaku lw'eggulo abakozi b'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kutaasa n'okukuuma obutonde bw'ensi Kinema bakoze ekikwekweto ku bantu abeesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Ekikwekweto kino kyayindidde mu zooni ya Kawaala 2. Kati tusobodde okuddayo okulaba embeera nga bw'eri mu bantu be baamenye. Tukitegedde nti ekiro ekikeesezza olwaleero abantu bano bakimazeeko mu kifo kino nga bakuuma ebintu byabwe bireme kubbibwa. Wano we twasize wabweru n'abaana olwedde baatukoonye tulina kyetussaako. Ng'ate bo bennyini baatugenda bagenda kukuuma ebintu naye ku ssaawa 2 we baatikidde ssaawa 2 nga zigenda mu 3 bo baagenze bugenzi. Abalala tubasanze n'okuzuukuka tebannazuukuka ate abamu nga batunula b'ensobedde mu ngeri y'okwebuuza eky'okuzzaako. Waliwo ennyumba ezisangiddwa nga zikyali waggulu nga kino kyavudde ku biweetiiyo ebya nneme ebyalemereddwa okuzituukako olw'okutubira. Embeera eri mu kifo kino yeeraga lwatu nti abantu bano baazimba mu ntobazi anti abamu okutuuka ku nnyumba zaabwe osooka kubuuka myala. Ennyumba endala zaazimbibwa mu lusaalu omusangiddwamu n'amayuuni. Nneme egamba abantu bano tesobola kubattira ku liiso nabwe ekiti egenda kulaba ng'olutobazi luno luddawo nga bwe lwali. Njagala okutwala omukisa guno okwongera okutegeeza bannayuganda bonna nti abasigadde mu ntobazi naddala kati nga Kaliddubi, Kyetinda n'entobazi endala bwe zityo tebeeyibaala nti tujja okutandikira ddala ne wiiki enegenda okutandika nga twakamala wiikendi. Newankubadde enneme eyogera bino babatuuze bakyakalambidde nti ebibanja bino mwe baabasenze byabwe bwoya era si ntobazi nga bwe kigambibwa. Wano nduddewo mpezezaawo emyaka nze egiwera 25 ebbanga lyemmazeewo wano naye nga buli kimu ekyetaagisa nkiyina. Bagamba tebalina kyakuzzaako mu kiseera kino nga bakubidde abazira kisa okubadduukirira. Budde buno sirina kyendaba yenziza kubanga wano wembadde ntadde amaanyi gange emyaka gyonna. Kati tuli awo siyinza kulimba nti ndina kyenzizaako kuba n'akasente kennyini ez'okulya kati waliwo omwami wa booda ya paakinze n'atuwa ku kasente. Sirina kitanda, sirina mufaliso, sirina kantu konna. Nina abaana ninawo n'atategeera bulungi, ninawo obuto, ndi single father nze taata, nze maama. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abantu abeesenza mu lutobazi lwa Lubigi basendebwa ne mu mwaka gwa 2024 embeera y'emu yalabwako mu lutobazi luno. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.